Omulamuzi wa kkooti entulo Henry Peter Adonyo yakubye emisango Mabiriizi yali owabira Ssaabasajja Kabaka nga wakanya ekyokuwandiisa abantu abali ku ttaka ery'Omutanda. Mabiriizi alagidde okulirira Kabaka ssente zonna zakozesezza mu musango guno. This court is thus constrained and will dismiss this cause with cost to the respondent. Adonyo ategeeza nti Mabiriizi talina buyinza kutwala nsonga zino mu kkooti ku lw'abantu abawala kubanga abantu bayogera ku tebalabikanga. Omusango egugobye kubanga Mabiriizi teyagoberera biragiro byayo na guidance gye yamuwa ku ngeri ki gyayinza okwaba omusango nga ye omuntu naye yene yeesiba okukiikirira abantu bonna abali ku ttaka ly'Obwakabaka. Wabula Mabiriizi ategeeza nti kino kimuyigudde ettama wakweyongera mu kkooti ensokolomo. So bino byasaze leero sibinkanga nnyo kubeera Supreme Court ejja tutuuka esalewo amazima egazuule. Kati tayinza kugamba nti omusango tegukyaliwo ng'ate tuli mu Supreme Court wakanya tuli ku biwandiiko byebakola ki byebalagi. Amangu ddala Ssaabawolereza wa gavumenti y'Emmengo Daudi Mpanga ayise olukungaana Namulonge ku ofiisi ya Buganda Land Board Emmengo n'agamba ekya Mabiriizi kibeere kyakuyiga eri abantu abalala bonna. Kubanga nga bwe tuzze twogera emirundi ebitali tono omusango gubaddewo. Ategeeza nga bannamateeka b'Obwakabaka bwe bagenda okubalirira ssente zonna zibasasanyiza bazitwale mu kkooti esalewo. Abawolereza ba Kabaka bano balere kubanga nandikubadde bingi nnyo. Ategeeza nti Mabiriizi bw'anaabatuukirira ku by'ensimbi baakukitunulamu. Singa bakutegeezebwa nti bamumale abagala ebyo nga biri bityo embuga ya Ssekivu e Namulonge baagitunda dda nga n'ebijja baabisimulamu. Abafa abamu abasimudde n'abasengula n'abazza awalala n'abaseeteeza buseeteeza yasobola okukola kufuna ssente. Kino kitabudde abalangira n'abambejja ne basigayo ebigambo nga buli omu alumiriza munne okutunda ettaka. Era tusaba obuyinza pulezidenti Bukedde okukola jangu bandi mu mbejja Nassolo Namulonge kuba n'ab'okukyalo kwe bali bamanyi mu mbejja Nassolo Namulonge kuba tosobola kujja ku kyalo kino n'obuuza Ssekiyovu tebamumanyi nga Ssekiyovu yaani kuno era bamanyi mu mbejja Nassolo. Ye yeefudde nti ennannyini kibanja olw'okuba amazeeko ebbanga ddene ng'omukuumi. Awaka wasangiddwa nga wasibwa abasengenge n'ebikono ng'okuyingira omuntu alina kumuyitamu. Abalangira basiŋŋanya ebitogi n'okwesiga ebisongovu nga beerumiriza okuba mu kobaane. Poliisi okuva e Namulonge etuuse ne bakakanya era nti tewali muntu yenna akkirizibwa kuddamu kulitunda. Kisaliddwawo kitewali kutunda oba okugula ku ttaka ly'abalangira oba okusaalimbira ku ttaka ly'abalangira n'abo baali baguze okuba nti baddayo okuba nti balina kye bakolera ku ttaka ly'abalangira ttaka ly'omutuba. Balumiriza kumya embuga eno ow'emyaka 9 okubeera emabega w'okutunda ettaka nga naye abanukudde nti yakikola kuba bazzukulu bamusuulirira. Naye natunda wa kitange era wano we banzaalidde emyaka egy'emeka mukaaga. Kati ye eringa lubuga abeera mukuumi taba na buyinza bwonna.